Muli mutya abagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Face 256. Gwe wenna omupya eyakatwegattako bambi tweyanziza webale kutwegattako tojja kwejjusa. Leero mbaleetedde ki? Olwaleero nzizenna ebintu bye tulina okutunuulira oba ebintu by'olina okutunuulira okulaba omukira oguwooma. Omanyi abakyala bangi baliyo tebamanyi mukira guwooma guli gutya. Ate nammwe abaami mubadde mukimanyi nti waliyo omukira ogutawooma? Okimanyi nti nno abaami mulowooza nti abakyala ffeffekka ffe abatawooma? Munnange nno nedda. Okimanyi bulungi nti waliyo omusajja atawoomerako ddala. Mu butuufu gwe weebuuze n'okwana omuwala n'akuwaako omulundi ogusooka ne mugenda ne mwezina. Bannange n'ataddamu kwagala kudda. N'otandika mwegayirira bwegayirizi. Kiki? Towooma. Nga mmwe mutuga nti tetuwooma, nammwe temuwooma. Waliyo abaami abatawooma. Kale, eyo si y'ensonga. Ensonga endeese eri etya? Nti omukira oguwooma ogulabira ku ki? Omukira oguwooma. Ngenda kusooka njogere ku sayizi. Omukira oguwooma si gwe mukira omunene oguyitiridde ate si gwe mukira omutini. Gulina kubeera nga gwa medium size. Si muwanvu nnyo, gwa kitema ate si mumpi. Kwegamba nga muwanvu ekimala ate nga mu sayizi yeeyo. Gulinza okweweta mu katini oba obuteeweta naye katugambe kale gwewete mu katini gubeere gwa chocolate mu kkala kubanga abaami ndi kwogera ku ffe abaddugavu siri kwogera ku bazungu. So omukira ogwo guba guwooma. Omukira sayizi y'omukira ematalinga. Omwami bw'aba n'omukira nga mutini ensonga tujja gyogerako ya lulala. Osobola otya okusanyusa omwami omukyala wo? Bw'aba n'omukira nga mutini nga tamanyi gukozesa tolinza guwoomerwa. Ate n'omukira omunene nnyo abakyala tetugwagala, gutukalabula, gutuyisa bubi. Gwe tolabangayo omukyala adduka mu bufumbo ng'agamba bannange, Ssemisambwa wampitiriddeko, omusajja munene. Kwegamba ng'omala okwegatta naye oba amala okwegatta nawe ng'alina kutuula mu bbaafu ya munnyo yeddaabulule ng'afa ng'oli munene oyitiridde. Ogwo omukira teguwooma. Omukira oguwooma olina okubinyumirwa kwegamba si bya kukulukuluusanya bamala okuzina owulire nga oyagala bakudde namu. Naye omukira ogukuzina n'owulira nga oli ku bunkenke ogamba amala ddi. Eyo gy'emikira egitawooma gye njogerako. So omukira oguwooma gulina okuba nga si munene ate nga si mutini. Gulina okubeera nga kale tugambe nga gwa chocolate oba nga muddugavu gwa ddaaka guli ddaaka mu kkala. Pointi yaffe endala kw'osobola okulabira omukira oguwooma munansonyiwa oguwooma. Gulina okubeera n'ekitwe nga kiggumivu bulungi. Olaba ekitwe ekyo waggulu nga kyakula bulungi nga kinene. Sigambye nga kinene nnyo wabula nga tekiri ku sayizi y'emu nga kisingako ku mukira obunene oba ku mbola obunene. Wano mu kuyingira kirinza okukaluubiriza naye ekintu ekyo kiwooma nze kankubwira kubanga we kiyingira munda kituuka mu buli nsonda y'emmana. Emmana gye mulaba eyo erimu ensonda, erimu ebisenge, erimu ebifo. So omukira we gubeera nga gwakula bulungi nga guyina ekitwe kyagwo nga kinene bulungi sigamba ate nga kiyitiridde ekisaamusaamu. Bwe kikuyingira kikutambula n'owulira nga toyagala akuveemu. Wano mu kuyingira olumizibwa era olinza okufunamu obuzibuzibu. Ne bw'oba oserera waba ayingira nga omutwe munene oguwulira naye ate wagumala okuyingira oyaayaana ng'owulira toyagala guveeyo, toyagala gufulume kubanga gutuuka buli wamu. So ekyo nayo nsonga. N'ekirala nga tukyali ku kitwe. Ekitwe ky'omukira oguwooma kirina okubeera nga kirina ŋŋambe emimwa emirungi, njagala giyita mimwa. Olaba ekitwe kirina engeri gye kyakulamu bwe kiti. Kifulumya akantu otuli awo katugiyita emimwa gy'embolo. So ng'otumwa twakyo
otumwa tw'ekitwe nga mirungi, ate n'ekirala nga bw'oba ogunuunyeeko, omukira oguwooma bw'ogunuuna guvaamu olwo luzzi luba lweru, teruba na kkala, luba colourless, sijja luyita lweru, lubanga amazzi gano ge tunywa, naye nga luwoomera, lulinga lulimu olunyonnyo. Ogwo nno gwe mukira oguwooma, gwe mukira oguli healthy, era w'omanyira nti bbaawe talinaamu kalwadde kasita afulumya otuzzi otwo nga tulimu olunyonnyo nga tuwoomerera, omanya nti omwami gw'oliko yandibanga taliimu infection. Sigambye buli obulwadde bwa siriimu munkwate bulungi, ngamba infections zino eno ze tubeera nazo oba ze bafuna oba ze tufuna. So embola ewooma, omukyala ali eyo oyagala okumanya embola ewooma, erina okubeera ng'erina ebinege by'embola eyo birina okuba nga byekaavinga bulungi mu sayizi yaabyo, mu mipiira, kwegamba nga tebugira ne bwesongola eno wansi ate era tebugenda ne bwerippa ku mukira buti. Omanyi waliwo egundi, waliwo ebinege ebyerippa ku mukira biti. Ebinege bino birina okuba nga byeta bulungi, nga bw'aba akuzina kabuzi bijja ne biwerekera ku mukira ne bikoona kuno ku bisambi byo, ne biwerekera ku mukira, kale kye tuyita okukubira engalo omukira. Kitegedde? N'ekirala, ekintu ekyo osobola kituukako otya? Wemuba muli mu kabuzi n'aleeta emikono gy'eno mu maaso, ng'eno bw'akuzina bw'akuweeweeta ku nnywanto z'amabeere go. Simanyi oba omunfuna. Awo osobola okuwulira ebinege bino eno nga bikkubako bikkoonako. Kwegamba nabyo birina engeri gye bisanyusa omukyala ng'omuzina. Kale, n'ekirala ky'osobola okumanyirako embola ewooma. Embola ewooma erina okubeera nga bw'okwata omukira gwo bw'oti oba bw'ogikwata mu ngalo, eggumira n'ogiwulira. Nga tolinga akutte akantu akati, ng'olina ky'okutte era ng'okiwulira okikutte. Naye waliwo akantu ng'olinza okakwata ng'olinga akutte akantu, ate wabeerawo ekintu nga kinene nga mu mukono gwo bw'okwatamu bw'oti tegugira bulungi, teguvaayo bulungi. Njagala nga bwe weetoolooza omukono gwo olabira ddala nti kyekyo. Guggumidde, okutte ku mukira. Ogwo omukira guba mulungi nti omusajja waba akukuba akacyabali gumwanguyira okukwata kubanga bakwata eno wakati waagwo, so tegumusumbuwa kuba kacyabali. So embola eyo eba ewooma oba omukira ogwo guba guwooma. Naawe woba ogukutte okugunuuna, kwegamba osobola okugunuuna bulungi n'oba ogenda gukola deep throat. Deep throat kwe kugumaliza mu kamwa. Oba gusobola okuyingira bulungi ng'akamwa ko owulira nti tekagaziye nnyo, tekataddeemu kintu kinene nnyo, kubanga ate bwe kiyitirira gusobola n'okkulema okubatika mu kamwa. So gulina okubeera nga bw'oba ogunuuna gwegwo sayizi yeeyo, ejja bulungi mu ngalo zo, oguwulira bulungi. Embola ewooma erina okubeera nga nsale. Weewaawo munkwate bulungi, n'omusajja atali musale aliika, naye nga mmwe abaami bwe mutugamba nti omukyala eyasika n'ataasika balimu enjawulo, omukyala eyakyalira ensiko n'ataakyalira nsiko balimu enjawulo, kaakati nno bwe guli gutyo. Embolo entayirire oba embolo gye baakomola eyawukana ku mbolo etaakomolwa. Embolo eyakomola mumanyi lwaki abagisu bw'atandika okuzina tamala. Mumanyi lwaki abagisu asobola okuzina omukazi wo n'atadda waka oba n'ataddamu nakulobooza ku sex wo ng'alobooza wa mugisu. Engeri gye bawoola omukira gwabwe, omukira omuwoola ogwo gunyuma. Banaye gunyuma, ate oguli omutima gukuli wamu.
Kati leero bano abaagala okugunuunako n'owoba ogutadde mu kamugunuuna togwennyinyala. Ogunuuna mutima gukuliki wamu. So munkwate bulungi saagala mugambe senga wagambye omuntu alina ekiriba atawooma. Awooma. Naye era enjawulo weeri. Obummonde obusiike n'obutali busiike bubaamu enjawulo. Amatooke ge bafumbye akatogo ne ge banyiza obunyizi galimu enjawulo. Gonna matooke naye galimu enjawulo. Kale mbadde nkyabagamba nti embola empoole bulungi bweti nga baaguwoola guwooma. Era n'ekyo kye kimu ku bintu bye tutunuulira nga tulaba omukira oguwooma. Omukira oguwooma gwe mukira omukyala gw'asobola okutunuulira nga mu butuufu agwegomba. Ng'agutunuulira ng'awulira buli bw'agutunuulira ayagala gumuyingire mu mmana. Awulira ayagala gumuzine. Awulira ayagala gwesonseka. Nga gusikiriza. Waliwo omukira gw'otunuulira ng'ogulaba gusikiriza. Ogwo omukira guba guwooma. Omukira oguwooma gwe mukira ogusobola okubeera nga bwe guba gukuyingidde gusobola okuzina emmana munda. Manye emmana mulimu nabagambye emmana erina ebisenge. Emmana tekoma ku kino kungulu kye mulaba nti w'oyingira. Naye abaami abasinga ogenda n'ozina munno ng'olinga asoggola lumonde. Omukyala muzine akulambuza ebyalo. Mwagala babagabira ebyalo naye nga tobirambudde. Anaabikugabira bitya ng'obwedde oli ku Masaka weesibye ku Masaka Road. Kyuka gendako embalala vaayo, gendako ejjinja vaayo, mulambule. Erigali makaago. Lwaki oyingira n'okoma mu ddiiro? Yingirako mu kisenge. Vaayo genda mu dining. Vaayo gendako mu master's bedroom. Vaayo gendako mu kisenge ky'abaana. Girambule. Kubanga mmana yiyo. Gizine na buvunaanyizibwa. Omukira ogusobola okuyingira ne gulambula bulungi. Nga mu butuufu ate we guba guzina munda eyo. Guyina engeri gy'owulira nga alinga akunyonyoogera. Ng'ate gusobola okukuzina n'oguwulira ddala munda. Oba muntegeera kyekiri kye nabaga nti twetaaga muwanvu nnyo kuba ate omuwanvu mubi. Omuwanvu guba gujja kkoona paka eri ate mu mimwa gya nabaana ate oluusi gutuleetera obuzibu. Omukira ogwo muwanvu si muwanvu gwa kitemwa gusobola okuzina n'oguwulira ng'omuwulira kituufu akulimu. Ogwo gwe mukira oguwooma. Omukira oguwooma gwe mukira ogusobola okwogeza emmana. Simanyi oba munfuna. Emmana ekontola, emmana eyasimula, emmana eyogera. Kwegamba emmana eyogerera ddala. Kale omukira ogusobola okwogeza emmana. Munnange ogwo omukira guba musuffu. Guba muwoomu. Guba mulungi. So n'ekyo tukigatte ku lisiti yaffe. Ey'ebyo bye tusobola okutunuulira okulaba omukira oba okusalawo nti omukira guno musuffu oba muwoomu oba si muwoomu. Ekyo kansubire mu kitegedde. Omukira oguwooma. Omukira oguwooma gulina okuba nga guli mu sayizi. Bwe twogera ku sayizi yaagwo bangi mwagala okumanya sayizi y'omukira oguwooma. Gulina okubeera nga guli inchi 6 n'obutundutundu 3 mu buwanvu. Ogwo omukira guba muwoomu. Then mu bwetooloovu kansubire mu nfuna oba mu bunene oba ogupimye nga bwetooloza olukoba bw'oti. Gulina okubeera ne inchi 4 n'obutundutundu 3. Ogwo omukira
Okunoonyereza kwe baakola abakugu bagamba musufu. Mu kunoonyereza abakyala abasinga baagamba gwe mukira gwe basinga okwagala. Ndi kwogera ku sayizi y'omukira oguwooma oba ogusikiriza. Omukira oguwooma eno ye point gye ngenda okusimbyayo. Gulina okuba nga nnyini gw'amanyi ogukozesa. Byonna by'emmenya osobola okuba ng'obiyina naye nga tomanyi kukozesa mukira gwo. Bw'oba tomanyi kukozesa mukira gwo ne bwe guba nga gusikiriza gutya, omukyala tali kuwoomerwa. Kale abaami mwefubeeko. Ne bwe kaba katini weebuuze. Abaami temwagala kusoma. Olaba ne wabaayo emisomo ogamba mukyala wo nti genda mu musomo, gwe n'osigala ewaka n'obuuza baategese gw'abakazi bokka oba gw'abakyala bokka. Gwe okimanyi nti abakyala bye basinga mu misomo. Abaami muyige okwefaako. Mumanye abakyala bye baagala ate era mubibakolere. Kale munzikirize nkome wano. Ku pointi yaffe esembayo bagambye omukira oguwooma ogwego nga nnyini gw'amanyi okugukozesa. Newe guba nga mulungi. Katugambe oguze emmotoka n'ogula Ferrari. Zino ze bawaana ezidduka ng'empeewo ez'akabi. Naye ng'ogivuga nga tractor. Kaakati kiki ky'oba oliko? N'owa tractor aba akusinga kubanga ye aba ku tractor. So yiga okozesa omukira. Teweerabira subscribinga ku channel eno okufuna videos empya ze tuba tutaddeyo akado olina okukateekako. Bingi by'ojja okufuna. Bingi by'ojja okufuna wano. Baagala nnyo. Mwebale kwekuumirako. Mwebale kusubscribinga. Mwebale kulikinga. Mwebale commentinga. Mwenna abawagira Senga Faith 256.